Yes, ku Prejjan Media gwena gyosinziira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba mwatu subscribinga onyige n'akade osobole okubanga update zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, n'olunaku olwaleero twagala obbagamba nti Happy New Year yonna gye musinziira, naye ate engeri omwaka gye gutandiseemu ngeri ya misinde oba ngeri ya mbirigo olw'ensonga nti kyaddaaki Parliament ekutte omuliro. Parliament ekutte omuliro era ababaka ne babuna emiwabo. Parliament mu ggwanga erya South Africa mu kibuga ekimanyiddwa nga Cape Town kyaddaaki ekutte omuliro era nga ba firefighters ab'enjawulo bagezaako okubanga bazikiza omuliro guno guleme kubuna buli wamu oba buli kifo mu Parliament eyo, naye ng'ate mwattu bagenze okutuuka nga Parliament yatandise dda okuteta. Abakugu bonga bo bagezaako okunoonyereza omuliro guno gwavudde ku ki, naye nga nabo tebannafuna nsonga lwaki omuliro guno gwakutte, naye nga bagenda kuba banoonyereza basobole okuba nga bazuula ekyaviiriddeko Parliament eno okukwata omuliro. Naye nga ffe ku Prejjan Media tugamba bugambi zino updates oba olina okuzimanya ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti eno Africa amanya mu ggwanga lyonna naddala ensi eya Africa, era tugamba bugambi essaawa zino wali mu ggwanga erya South Africa bakyagezaako okuzikiza omuliro ogwo gulabike nti gukakkana, naye nga ekibuuzo tetumanyi ki ekyatuuka mu nsi eza Africa ebintu nga bino okuba nti bibeerawo nnyo naye ng'ate oluusi ensonga zino zitera kuva mu bintu nga bya bufuzi. Anyways, ffe katulinde kinaaba kivuddeyo, tujja kuba tubawa updates. Happy New Year wano ku Prejjan Media.